Kyebaleko tukwaniriza nate ku Luganda Coding Academy. Mu vidiyo eyayise twayize ku ngeri ey'okuteeka Python ku kompyuta zaffe. Leero tugenda yiga ekimu ku bintu ebikulu mu Python nga kiyitibwa variables. Ku nkomekerero ya vidiyo eno ogenda kuba osobola okunnyonnyola variable kye ki, okukola variable yo esooka, okutereka ebintu mu variable. Ogenda kujja onnyigire Windows+R otayipingewo cmd onyige enter. Mu kino ekibangirizi ekiddugavu tugenda kuyingira mu Python waffe oba kye twandiise ennimiro yaffe. Kati wano we tugenda creatinga variable yaffe esooka giyite name. Name eno njagala kugisevingamu erinnya Samuel. Kati okakasa nti erinnya lino ligenzeemu, ngenda ku printinga variable yange eyo eya name. Era bwe naanyiga enter bagenda kundeetera Samuel gye nasevinze mu name. Ndowooza kategeerekese. Variable tuzikozesa okuterekamu ekintu ky'oyagala. Variable eyo nsobola ogikyusa ne ngiterekamu ekintu ekirala. Ka ngambe name nterekemu erinnya eddala, nterekemu Doreen. Era bwe najja wano ne mprintinga, ne njiramu ne ngiprintinga, egenda kundeetera erinnya eppya lye mbadde ntaddemu, tuli ffenna. Ebimu ku birala bye weetaaga okumanya ku variable zino ziyina amateeka agazifuga era agamu ku ago ge gano wammanga. Bwe tuba tuziwandiika tetutandika na nnyukuta oba nnamba. Etteeka eryokubiri, bwe tuba tuwandiika variable zino tetubuukamu space. Ka tugezeeko owandiika my name tulabe oba kikola. Kino bwe tukiwandiika batulaga nti error. Lwaki? Bwe tuba tukola variables zaffe okulekawo space tekikkirizibwa oba omenya mateeka, wabula ate ky'oyinza okukola osobola ogamba my name underscore name era kino kijja okuprintinga variable yange. Ejja kumpa answer because siyina tteeka lye mmenye. Kategeerekese. Subscribinga, likinga, commentinga otubuulire ki kye wandyagadde okunnyonnyola oba kye wandyagadde okusomako mu vidiyo yaffe eddako. Atakuumira mbeera aba nkuumire. Ssaabasajja Kabaka awangaale.